asaana okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa mu butuufu bw'okubeera nga asinzibwa. Tumwegairira Allah assa okusaasira n'emirembe ebidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olw'omulimu omunene gwe yakola ennyo eri ensi eno, n'atuusa obubaka Allah nga bwe yabumuwa, nga tayongeddeemu wadde okubeera ng'akendeeza. Bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, butuufu bw'okubeera nga Allah tumutya, tusobole okutuuka gy'ali nga Allah atusiimye. Eyo nno y'entanda ennene omuntu yenna gye yalitaddeko ebirowoozo. Ebirowoozo byaffe tubikendeeze ku dduniya. Ebirowoozo by'abantu biri nnyo ku dduniya. Sinnazimba apartments, sinnagula poloti, sinnazimbayo kayumba, sinnagulayo kamotoka, sinnawasa ku mukyotala. Ebizibu by'edduniya tubikendeeze ku dduniya. Tulowooze akhira. Omuntu buli waafuula ennaku ye nga akhira, ensi Allah agimuleetera n'emwanguyira. Naye man ja'ala hammuhu dduniya, oyo yenna afuula nti okuwankawanka kw'edduniya Allah agimuteera. Wano teriyo muntu Allah gw'asobola kuteera dduniya n'ogisobola. Edduniya tegobwa. Era omuntu bw'agamba nti anaagoba edduniya, ayabika yekka omutima. Edduniya tukendeeze ebirowoozo ku dduniya, ebirowoozo tubikyuse tulowooze ku akhira. Allah ffenna kye yatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, n'atugamba nti watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa. Mwesibirire entanda. Entanda esinga obulungi yeeyo omuntu gy'asibye ng'erimu taqwa, kutya Allah. Kyenjagala obbakubiriza nga sinnagenda ku musomo gwaffe, buli omu okutunula mu ntanda gye yeetisse egenda omutuusa eri Allah. Kyekinga omugugu gw'otisse ogw'okutwala eri Allah. Mulimu enkuyanja y'akazambi mungi nnyo mu mugugu gw'olina. Mujjudde shiriki, mujjudde obutemu, mujjudde obwenzi. Omugugu gw'olina gujjuddemu obulimba, gujjuddemu emaali eya haramu, gujjuddemu ensaalwa, obukukuuzi. Ekiseera kituuse buli omu akyekinga omugugu gw'asibye. Safaari gy'ogenda okukwata mpanvu. Safaari gye tugenda okukwata ffenna mpanvu. Yeetaagisa omugugu omunywevu ogulimu taqwa, ogulimu tawhid, ogulimu essala mu biseera byazo, ogulimu qiyamu layil, ogulimu silatu rahmi, kuyunga oluganda, ogulimu okuyisa obulungi abakadde, okulimu okuva mu nsi muno nga tolina kitonde kyonna kikubanja mu maaso ga Allah. Fuba nnyo ove mu nsi muno, oluvannyuma lw'okukakasa tawhidi okwawula Allah, oyabulire edduniya eno nga teriiyo kitonde kikubanja. Amazambi gateekulwamu emiteeko ebiri. Waliwo amazambi ge tukola wakati waffe ne Allah. Fahadhihi dhunubu mabuniya ala al-afu. Aga amazambi gayimiriddewo era gazimbirwa ku kusonyiyibwa. Allah n'atusonyiwa senga tuba tumwenenyeza. Ne wabeerawo amazambi
ge tukola wakati waffe n'abaddu, okulyaza amaanyi bannaffe, okuyingirira ebitiibwa byabwe, ensaalwa gye tukola ku baddu, ebigambo bye tutemerera eri abantu, omusaayi gw'abantu ogusaabaanye ku mikono gyaffe, ago amazambi gagenda kubeera mazito nnyo ku lunaku olwakhira. Fuba nnyo okwabulira edduniya eno oluvannyuma lw'okukakasa nti tawhiidi omulina, oleme kubeera ng'ova mu dduniya ng'olina ekitonde kyonna ekikubanja. Ensonga eyo mugitunuulire nga kikulu, era embanga mutunuulira ebitonde ebibabanja, togezanga ne weerabira gw'osula naye mubikunta. Bingi bye batubanja nga Allah yabatukwasa amaana. Bw'oba olowooza ku baddu b'ogenda okwabulira edduniya eno nga tebakubanja, lowooza ku oyo gw'osula naye mubikunta, naye akubanja. Otunuulire ebitonde ebisigadde bye bikubanja osobole okutuuka eri Allah nga wakati wo n'abaddu tewaliiwo nsonga egenda kukuleetera buzito ku lunaku olwakhira. N'olw'ensonga eyo njagadde mbakubiriza ebigambo ebyo nga tetunnatandika musomo gwaffe. Oluvannyuma lw'okumaliriza omusomo gwe tubadde tutambula nagwo, gwe mukyasaba nti mugende mu maaso ogw'okubabuulirira, twagufundikira omulundi ogwayita. Muddeeyo mutunuulire obutambi n'okwetegereza, era Allah baali baatuwadde ebiseera mu maaso eyo tuliguddira ne twongera okujjukiza, kuba eddiini yaffe eyimiridde kukola ki? Okujjukiza. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Naye olwaleero njagala kutandika n'omusomo omulala, almashakil allati tuwajihi shabab fi lwakti alhadir. Emitawaana, ebizibu ebifeesinza abavubuka naddala mu kiseera kino kye tulimu. Ngenda kwogera ku mitawaana, ku bizibu ebiri mu bavubuka. Bwe twogera ku bavubuka, abantu bategeeramu mu bwongo bwabwe nti boogera ku bavubuka b'e Nakasero. Njogera ku buvubuka generally nga stage ey'obuvubuka, so soogera muzikiti gusinga kubeera mu bavubuka. Njogera ku stages omuntu z'awangaaliramu mu bulamu buno obw'ensi, nga ne stage esinga obuzibu ye stage y'obuvubuka. Stage ey'obuvubuka stage nzibu nnyo, yekola stage esembayo mu bulamu bw'omuntu gye bayita marhalatu shaykhuha, stage y'obukadde. Obuvubuka bwe bukulemera wano n'otaganyubwa mu buvubuka obwo bw'olimu, olwaleero otunulira emizikiti wano wokka mu ddalasa, abasingawo si bakadde, abasingawo bali mu stage ya buvubuka. Bw'otambula mu nsi, b'osinga okulengera si bakadde, tusinga kulengera bavubuka. Bw'ogenda ku social media, abalengerwa si bakadde, abasinga okulengerwa bavubuka. Kati obusiraamu tebwalagajjalira bavubuka, bwatunuulira stage eyo ku zimu ku stage ez'akabenje eri obulamu bw'omuntu. Era nkakasa togenda kutuuka mu bukadde okuggyako ng'oyise mu buvubuka. Kati obuvubuka bwe buteekateeka stage eddirira esembayo oba stage esembayo, marhalatu shaykhuha,
stage y'obukadde naye obuvubuka obwo bw'olimu bulina ebibusoomooza bingi. Allah bwe yali atenda abavubuka mu Qur'ani mu Suratul Kahfi yaboogerako n'ekitende ekinene. Buli muvubuka yenna kye yali badde ayaayaanira mu stage y'obuvubuka okubeera nakyo. Era essuula eyo osobola ogiyita essuula y'abavubuka. Mulimu ekyafaayo ky'abavubuka. Allah be yeebasa mu mpuku emyaka 3 mu mmeka? 39 nga Allah ali awo abasirisizza. Allah yagamba mu Qur'ani ekitiibwa nti innahum fityatun amanu birabbihim, baali bavubuka amanu birabbihim, abakkiriza omulezi waabwe Allah. Baatuuka mu kiseera ne bagezesebwa ne kabaka eyali awangaala nabo ku mulembe ogwo. idh qaamu, bonna ne bayimirira mu maaso ga kabaka ne bamulaga nti si ggwe oteekeddwa okusinzibwa. Asinzibwa yani? Ya Allah. Ne bagenda mu mpuku, Allah n'abeebasa ekiseera ekiwanvu eky'emyaka 309 nga Allah ali awo abakuuma. Ekyakuumisa abavubuka abo mu mpuku ne bavaayo bwali bukkiriza Allah bwayogeddeko. Allah n'agamba nti innahum fityatun amanu birabbihim, baali abavubuka abakkiriza Allah waabwe. Tuli ffenna basiraamu obwo buvubuka. Buli muvubuka yenna mu stage gy'alimu yali badde anoonya ekitende ekyo eky'obukkiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku steps ezigenda otubuuzibwako ku lunaku olwakhira, yanokolayo stage y'obuvubuka. Nabbi yagamba mu hadithi ya Abi Hurayra ti lan tazaala qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an 40. Teriyo bigere bya muntu bigenda kuseetula kigere nga tuli mu bbaliro okutuusa nga abuuzibwa ku bintu 4. Ffenna bagenda bitubuuzaako. Naye olw'obukulu bw'esiteegi y'obuvubuka, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanokolayo naga nti wa an shababihi, bagenda mmubuuza ku buvubuka bwe. Gwakaddi yali myaka 65, bagenda kukubuuza ku stage ey'obuvubuka gye wayitamu. Wa an shababihi fima afna, obuvubuka yabumalira mu ki? Obuvubuka bwe obumalidde mu ki? Ekyo ekibuuzo ekisookera ddala ekinene. Obuvubuka bwe obumalidde mu ki? Tumalidde obuvubuka bwaffe mu bwenzi, tumalidde obuvubuka bwaffe mu buseego obw'ekika ekya waggulu. Baana abawala embuto ze bajjeemu ntoko. Abaana abalenzi kye beekola mu buvubuka. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu ebyo by'atagenda kuseetula muddu kuva mu bbaliro nga tabibuuzibbwako, agenda kubuuzibwa ku stage y'obuvubuka. Ekyo kiraga nti obuvubuka kikulu. Bw'otunuulira basahaba ba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abaali abavubuka alladhina hamalu liwaa hadha ad-din, abaasitula bendera eno ey'obusiraamu, mwalimu abavubuka. Nabbi n'atuuka n'okufa ng'ategese ejje
erigenda okulwana mu kkubo lya Allah ng'agenda okulikulembera muvubuka yayitibwa Usama. Abavubuka abaali ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obuvubuka bwabwe baabukoleramu ebyo ebigenda okubagasa. Bw'aba Nabbi ategeka ejje n'atuuka n'okufa ng'alaamye nti ejje eryo likulemberwanga omuvubuka, ekyo kyali kikulu. Naye ffe obuvubuka bwaffe tumubala mu bintu, kugenda kulaba mu motoka za mpaka, tumala obuvubuka bwaffe mu bintu bingi, naye obuvubuka kikulu. Kati kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafa ng'alese ejje erigenda okulwana mu kkubo lya Allah naye ng'agenda olikulembera mu ki? Tunuulira ba Ibn Umar, ba Ibn Abbas baali bavubuka hamalu liwaa hadha ddin, abakwata bendera eno ey'obusiraamu ne bakolerera obusiraamu ne babulwanirira mu buvubuka bwabwe. Bwe mubeera mu mpaka za kusingagana mu kulya, embuzi eyo njimalawo, tule y'amajinjirya, olwo lusiniya lwa sumbusa ndulya, era empaka ne zikuŋŋaanirwako nga ziriko n'abasala, abantu ne bakwekega amaaso mu kulya oludda lw'embuzi n'oluzinga. Naye basahaba abaali abavubuka eyali hammu yaabwe yali ddiini, ne basoma obusiraamu ne babutegeera. Owange gwe omuvubuka bw'ennaku zino obuvubuka bwo obugasizza ki eri obusiraamu? Kubanga obuvubuka marhalatul quwwa, stage y'amaanyi. Muvubuka buli kyakwatako akiwulira ng'akyewulira, bw'afuna ku irimu agyewulira. Temutera obbalaba ababeera ku social media, olw'okubanga abavubuka yeewulira. Sebo ne batuuka n'ofulumya ebigambo eby'obusago, aga sebo muzeeyi nkata, Mr. Kyeyune, kubanga obuvubuka yeewulira. Ekisumbuwa abantu buvubuka buki? Buvubuka bulimu ebisoomooza bingi binene nnyo. Obuvubuka marhalatul quwwa. Kati amaanyi ago bwe gabanga obusiraamu si bwe bugakkakkanyizza, okoleramu ensobi ki? Nyingi. Bingi bye tusobezza mu buvubuka, era bangi abatattanya obulamu bwabwe obw'obuvubuka ne batuuka eno mu kukula ne bejjusa ate nga kiri too late. Ekisinga okwewunyisa mu stages mwe tukulira, obuvubuka tebudda. Obuvubuka tebukola ki? Sheikh Siraj, osuubirayo okuddayo okuba omuvubuka? Buvubuka tebudda. Tebukola ki? Tebudda. Mubitadda bwe buvubuka. Okumanya obuvubuka bwa kabenje nnyo, Allah bw'aba takusaasidde osobola okukoleramu amazambi agagenda okukosa obulamu bwo hatta ne mu kabuli, kubanga buli kyokwatako okyewulira. Ensi yonna olwaleero gye mulaba, ensi yeeraliikirira bavubuka. Ne Pulezidenti Museveni yeeraliikirira bavubuka, teyeerakirira basajja bakulu. Ebirowoozo bye biri ku bavubuka, kubanga baakabenje bwe batateekebwateekebwa ku misingi mituufu basobya. Era senga wabeerawo olukiiko lw'abavubuka, okukuŋŋaana kw'abavubuka n'okw'abakadde, basinga kweraliikirira kwaki? Kuba ebivaamu biyinza obutaba biki? Birungi.
kubanga mu buvubuka bw'osanga bambi abali mu ebyo ebikozesa ebiragalalagala ne bimwongera amaanyi. naye olwaliro njagala twogere ng'eyo tuvuddeyo mu kutematema okutunuulira almashakil allati tuwajihu shabab. bizibu ki ebisoomooza abavubuka? ekisookera ddala janibul iman, obukkiriza. abavubuka bali mu stages nga tebalina bukkiriza, okukkiriza Allah, al iman. wallahi nga wasanze omuvubuka lahu al iman ng'alimu obukkiriza, ayinza n'okwegombesa nnyo n'okulaba nga oyagala namufumbiza mwannyoko oba muwalawo. kati mu bitusomooza abavubuka, ebisoomooza abavubuka janibul iman, obukkiriza tetubulina. okumanya obukkiriza tetubulina, omuvubuka ku stage gyalimu ey'amaanyi yalibadde salatu qiyamu layiri ey'ekiro nga temuyitako, kuba amaanyi agakola ki? olinda kumala kukaddiwa osale salatu layiri, olinda kumala kukaddiwa okwate Qur'ani. mu myaka gino gy'olimu egy'obuvubuka wewalibadde ne imaani, obukkiriza. hadithi zonna ng'ozirina wano 40 nawawiya nga ziri mu mutwe, Qur'ani ng'ekuli mu mutwe mu myaka egy'obuvuka. tunuulira abamanyi b'obusiraamu bangi, bw'osoma ebyafaayo byabwe bakulaga nti hafidha al Qur'an, yakwata Qur'ani ng'akyali muvubuka, nga Bukhari, nga Muslimu, Bannasai. genda ku bamanyi abajja ab'omulembe guno ba Ibn Baz, amaaso gamuzibako nga wa myaka 11, n'akwata Qur'ani n'agimala nga wa myaka 13. kati omuvubuka ebitusoomooza al iman, obukkiriza. senga omuvubuka abulwa imaani, kubanga imaani yefuga omuntu, naga sijja kwenda. naye tunuulira obwenzi obuli mu bavubuka. paketi y'obupiira bwonna bukozesa olunaku, ku maanyi gakola ki? naye amaanyi ago senga ogatadde mu qiyamu layiri. bw'oba mu myaka gy'olimu egy'obuvubuka tosobola kusiiba nnaku za sunna, nga tosobola kusiiba nnaku njeru, tosobola kusiiba lwa Mande na Lwakuna nga tonnayingira mu bino birwadde by'abasajja bakulu. alusa, puresha nsumba buli kiseera alinnya nakka, sukaali alinnya nakka. emyaka gye egy'obuvubuka, nabbi kye yagamba nti agenda kubuuzibwa ku buvubuka, fiima afuna, biki bye yakolera mu buvubuka. kati ebisoomooza abavubuka al iman, obuki? obukkiriza. sheekh olwaleero njagala otunuulira ennyambala y'abavubuka. omuvubuka nga ddala alina imaani, nga ddala alimu eddiini, alina imaani, asobola okwambala empale n'agisibira kabina nga gyayonoonyeemu. omuvubuka alina imaani. asobola okwambala engoye ezalinnyamu obulinnya nga ddala alina imaani. ebisoomooza abavubuka bukkiriza. ebyo Allah yabiwa abavubuka abaaliwo ku mirembe egyayita, ne bakolera obuvubuka bwabwe ne babeera ne imaani. bw'ebeera irimu ng'ekulemedde mu buvubuka, obukadde tebujja gisobola. Qur'ani egenda mu mutwe ey'obuvubuka teyenkana Qur'ani ya bukadde, kubanga omukadde dakiika 5 ey'omusanvu aba asumagira. naye buli aya ezigenda mu mutwe muvubuka zikwata. kati mu bisoomooza abavubuka al iman, bukkiriza. bw'osanga omuvubuka nga talina bukkiriza ngabba. ono yasitula wano obutabu bwaffe nga tuli mu ddalasa, yali mukadde nga tutudde bwe tuti,
nga talinaamu na nsonyi, n'akwata ebbokisi n'agyetika. Naye abakubanga yalina imaani, omuntu alina imaani ddala osobola okujja n'obba mu muzikiti. Ebisoomooza abavubuka janibul imaani. Tolaba bali Allah bayogeddeko mu Qur'ani n'agamba nti innahum fityatun amanu birabbihim, bakkirizaani Allah waabwe ne baganyulwa mu buvubuka bwabwe olwa imaani eyabafuga. Imaani buli weetafuga muvubuka taliimu mugaso. Era ebyo olwaleero bye bizibu bye tweŋŋanze, bavubuka kubulwa imaani. Tuli fena kyovula mbagaye nti bw'oba okyali mu siteegi ey'obuvubuka, mu myaka egyo gy'olimu egy'obuvubuka, nga ne qiyamul layli ekulema, nga tolinaayo na jjuzu ziwera 15 mu mutwe, bw'obuvubuka bukusaze. Bw'obanga 40 nawawiya, hadisi za nabbi 40 nawawiya mu mutwe teziriimu, al usulu 3 nga mu mutwe teriimu, obuvubuka bukusaze. Ebijjudde mu mitwe gy'abavubuka ye duniya, okumanya abayimbi n'ennyimba zaabwe. Tunuulira mu mamale y'abavubuka, kumanya sitaani alina ettima, n'akwasa omuvubuka oluyimba lwatamanyi n'amakulu galulimu. Bazayire bali eyo mu bibira bayimba nnyimba zaabwe za biringala, omuvubuka lwonna n'aluteeka wano. N'osanga omuvubuka ataamalako na nasale ng'oluyimba lw'oluzungu asobola olukola ki? Okuluyimba. Ataamalako na nasale wadde P7. Naye nga akayimba k'oluzungu akayimba nadda wali n'azina. Bw'ogenda ku mipiira kyegikoze abavubuka, oyo asambira gindi, oyo twamuguze, oyo tumusasula, ffe tugenda okugoba mugundi eno, simanyi champiyoni league, simanyi biki biki. N'amanya abazannyi, amannya gaabwe ne ssente ze bafuna, ne weewuunya ku ssente omusambi wammwe oyo zaafuna, ofunako mmeka? Ebyo tutadde mu stage ezizino. Simanyi ekibuuzo kye bagenda otubuuza ku kiyama nti obuvubuka bwo wabukoleramu ki? Nti nalinga mu betting, nalinga mu kumanya bayimbi. Nosanga omwana omuvubuka amayiminga ennyimba z'abayimbi, mwana omuwala eyali badde ateeka hadithi wano mu mutwe ne Qur'ani mu ddoboozi lyalina eddungi, naye nga amayiminga bayimbi, buluyimba olufuluma lumuli mu mutwe. Waliwo n'abatwala obudde abaana abawala n'awandiika buwandiisi kitabo kijjuddemu nnyimba. Senga atwala obudde n'awandiika hadisi za nabbi, n'amanya basahabiyaati abaaliwo ku mulembe gwa nabbi abaali abakyala. Wallahi kyali mu mazzi. Mu bisoomooza abavubuka janibul imaani, faith, enzikiriza. Obukkiriza butusoomooza. Ekyokubiri ekisoomooza abavubuka attamanni, okwegomba. Okola ki? Kwegomba. Wallahi teriiyo bulwadde bubi ku siteegi y'abavubuka businze kwonoona abavubuka nga kwegomba. Bw'alaba buli musono gwonna oguzze gwa mpale, gwa ssimu, ajaagala mu bulungi ne mu bubi. Abe mulaba abateega abantu mu jjaamu ne babanyagako amasimu nga bali mu mmotoka, si bakadde, baki? Bavubuka. Buzibu ki? Baagenda ne beegomba ate ne bataagala kukola, ne basalawo okubonyaabonya buli muntu. Kati mu bisoomooza abavubuka mwe muli obulwadde bw'okwegomba.
kubanga emyaka gy'obuvubuka myaka gya kutomera. Alaba omusono bw'alaba engatto ezze n'etamuweesa kitiibwa, n'omulaba ng'akangabidde mu ngatto alinga omukozi w'amasannyalaze nene bweti esinga n'entumbo ye n'amagulu g'alina mwatadde obunene, naye ajagala kuba yeekola ki? N'ayambala omusono. Mulaba emisono gisoomoza abavubuka. Tamanni ayambadde dameji, pale ejjudde bituli, ayambadde bufiiti ng'ataddemu akagwe kalinga ak'omwana ayavula naye yakataddemu konna kamukute bwe kati. Kati olwaleero mulina emisono n'abasajja abakuze abali mu myaka 40 mbeewuunya, waliwo obuwala obwo bwe mwambala oba buyita batya? Bulinga obugundigundi buno bukaddumu, babuyita batya? Legging za gundi z'abakyala. Tokusanga omusajja mu legging wetaaga nambooko. Omusajja alo yambadde legging. Waliwo obuwaliwali skin jeans, konna n'akambala bukacupa bonna n'akambala bwati ne kamukola n'effiga y'ebitundu bye ebyekyama. N'olabira ddala ebitundu bye ebyekyama sayizi. Olwo omusiraamu twamusanga awo, bwe nali naye n'amugamba nti yaaka oyambadde biki ebyo? Laba n'amugamba Allah yampa. Wallahi ng'olabira ddala obuzimbu bw'ebitundu bye ebyekyama bwati. N'agamba musajja muno bwakusinga togiyita mpalana. Bw'alina ekigambo bwatyo bwe yakyogera. Naye osanga olwali n'abasajja abakuze birevu bizzeemu n'envi nga naawe oyambala obwo bukacupa. Jiini ani? Skin jeans. Kakati okwegomba mubeereko ebintu bye mulaba nti omuvubuka ntegerekisi. Kakati mu bisumbuwa abavubuka bambi tamanni kwegomba. Tunulira abaana abawala emisono gye bambala, ki ekibaleetera okwambala ne bakunama? Kola ki? Kwegomba. Kasita omuntu yeegomba n'alaba omusono agulengedde ku TV, alabye bakyala banne n'agwegomba. Ekyaleetera abakyala okuyunga ku nviiri kwali kwegomba. Kati obwo bulwadde bubi eri mu bavubuka, era kyova olaba osanga abavubuka nga bali mu bubbi. Yeegombye essimu, yeegombye kino. Akati obulwadde bw'okwegomba bwakabenje eri abavubuka. Senga bukuyingiramu bwe buti bukuzaazisa n'emize emiki emikyamu emibi. Tamanni kwegomba. Twali badde twegomba kinga abavubuka? Okwegomba bannaddiini. Abantu abatusinga ku bukkiriza noga njagala kubeera nga fulani yakwata Qur'an, ebitabo bya hadisi byonna birina. Kati nawulidde muvubuka munnanga akwata Sahih al-Muslim, al-Usul al-Thalatha, ekitabo kyonna kirina. Ffe twegomba ki? Mu bisoomooza abavubuka kwe kwegomba. N'olaba muvubuka munno ng'akuyisizzaako ekyuma, ali mu mmotoka, naawe n'ojagala. Kyobulaba nabagamba emirundi egyayita nti obulwadde kasita bukuyingira mu mutima obw'okuvuganya, kubanga ebireetera okwegomba kwe kutuuka okukola ki? Okuvuganya, competition. Lundi lwaki kino akirina nange njagala mbeere nakyo. Kati mu bisoomooza abavubuka mwe muli atamanni, okwegomba. Ekyokusatu, min almashakil allati tuwajihu alshabab almuslim fi alwaqti alhadir janib alakhlaq, alinhilal alakhlaqi, obuvundu bw'empisa. Obuvundu
bw'empisa. Empisa bwe zaabula abavubuka ensi neeyonooneka, abantu ne batuuka n'okubatya, n'ababafumbiza abaana baabwe ne batuuka n'okubatya olw'empisa embi. Kati empisa ziwedde nnyo mu bavubuka. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa ebyokulabirako bingi mu hadisi. Obusiraamu butukubiriza omuvubuka okukuuma empisa. Allah n'atuuka n'otuga nti lakad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana, mulina ekyokulabirako ekirungi mmwe. Nga mukijja kwani? Ku nabbi. Mukijja kwani? Ku basahaba. Mukijja kwani? Ku bamanyi abaakulembera. Kati abavubuka bwe baasiiwuuka empisa, ensi nebeeraliikirira. Empisa ze zitusumbuwa mbi. Osanga omuvubuka tawa musinga mu myaka kitiibwa. Ntegerekisi kyova olaba abavubuka bwe babulwa empisa, ensi eyonooneka. Mu biva mu kubulwa empisa bingi mwe muli okunywa enjaga, okwebagala ebisolo, okukozesa ebiragalalagala. Ezo zonna mpisa obusiraamu buzitunuulira. Kati empisa zibuza abavubuka, ensi neeyonooneka, buli omu n'abeera nga abatya. Genda mu masomero olaba abantu bwe bakaaba n'abavubuka, bwe bakaaba ne society ebuliddwa empisa. Genda ku social media olabe ekizibu ky'empisa bwe zituusizza awabi society erimu abavubuka. Mpisa kasita zisiiwuuka, n'ezisiiwuuse mu bavubuka ne zidda ebbali. Tebakyalina nsonyi, tebakyalina gwe batya, tebawa bakulu bitiibwa, tebawa bamanyi bitiibwa, tebalina gwe bakyatya. Lwakubulwaki? Ne twerabira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti akmalu lmuminuuna imanan ahsanuhum khulqa. Asinga abakkiriza, abasinga obukkiriza yabasinga empisa ki? Abi Darda bwe yali ayogera mu hadisi yagamba mu bimu ebizito ya minzaani ey'omuddu, yagamba nti husnul khuluqu, kubeera n'empisa ki? Ennungi. Era olwaleero bw'okulembera omuvubuka nga omukulembedde mu maka gonna okuwasa, basooka mweraliikirira gw'oleese omumanyi. Omumanyi nabanyumizaako lumu, mulabika temwakitegeera bulungi. Twali tulina bwe tugenza okuwasa, nga tulina bwe tuwerekedde. Bwe tutuuka mu ddiiro, bataata ne bajja ne batwaniriza bulungi. Akali gwe balondanga taata ku sayidi y'abataata ayogere beeyanjule. N'abuuza ekibuuzo n'agamba, sheekhe gw'owerekedde omumanyi? Nze mumanyi musaaze, enjogera omuzikiti gwe sigenda kuddayo kwogera linnyo. Naye omusajja yajjayo akatambaala n'akaaba. N'agamba nti ojjukira kye wankola ku masigidi gundi? Omusajja n'akaaba, azze okuwasa. Yamukoseza ku muzikiti. Bino bye balwanira mu mizikiti, entalo ezo ezaaliwo ez'emizikiti. Ne bwe soogera muzikiti gutegerekese. N'amuga ojjukira kye wankola ku masigidi. Era okuwoowa tekwagenda mu maaso. Ntegerekese mpisa. Bani muwaaba basinga ekitiibwa abavubuka. Nemba mwewulira mulina amaki? Amaanyi. N'oba weewulira kiki muwa abantu ekitiibwa.
omusajja oyo gwolaba akuze mu myaka alina experience y'obulamu ate bw'abeera nga muwalimu alina experience mu irimu etamanyi myaka gyo naye ffe tuyuza buyuza noga nze nja mumubaaga nga simusanyalaza naye nga ekitusumbuwa mpisa basiraamu gwobaga nga tosanyalaza alina emyaka egikuzaala naye gwoyisaamu amaaso gwoyogera naye nga bwoyagala bane tukuume empisa naddala famire yaffe eno ey'obusiraamu society y'obusiraamu nfunda olwaleero oli wano ku masigidi alidina weeyisanga bw'oyagala bujja tuuka ekiseera ogamba ogenze kuwasa oluusi mukono osangeyo omusiraamu nga yatudde mu ddiiro y'omu ku bataata y'emu ku bakojja baawo agee nti omusiraamu oyo kyeyankola ku alidina oyo Zainabu gw'oleese society yaffe y'obusiraamu nfunda kubanga twetoolooleramu ova wano ku alidina n'ogenda e Kasese n'osangayo omusaaze ng'ali Kasese ng'abadde asaalira wano ku ki ku alidina society yaffe famire ntono twetoolooleramu bwe tuti ojja kutambula ovudde wano ogenza embaale ng'oliyo ow'embaale yali wano nyanga be basiraamu abampisa obubi abo yankuba yansikako omuzindaalo yangwa mu bulago yanvuma baganda bange tukuume empisa tukuume ki empisa tubeere n'empisa naye ebisoomooza abavubuka z'empisa era kyova olaba social media ekwata omuliro n'ebeerako ebigambo eby'obusaga lwakubulwa mpisa ezisoomoozezza abavubuka bavuma buli kiramu tebatunuulira ani kubanga stage gye balimu balabanga y'amaanyi balabanga balina amaanyi naye empisa kikulu kati mbisoomooza abavubuka al inhilal al akhlaqi obuvundu bw'empisa ezituweddemu ne zitunaabula empisa buli zitabaawo zitujjamu ensonyi omwana omuwala teyaali eyambulidde ku social media nga alina empisa teriyo yaali erikodinze ebitundu bye byakyama n'abisindika eri ensi ng'alina empisa naye empisa olw'okuba zitubuze social media efuuse akatale lwakubulwa mpisa eziri mu bantu kati al inhilal al akhlaq ebisoomozeza abavubuka kyekigambo kyaki kyempisa kubanga buli akulaba basooka kutya muvubuka gondeetedde anaasoboka nga muvubuka nnyo malala gatutta malala gabamalawo mutambula mukanga badde mulinga emiti gy'amasimu naye boonootambula n'obawusinga n'okola ki ne mukola obunyama ne mugenda mu sawuna togenda kwenkana nsozi wadde okwasa wansi waki wettaka ogenda kusigala ng'oli kitonde wabula tukuume ekigambo kyaki kyempisa mu bisoomooza abavubuka al inhilal al akhlaqi empisa embi banange empisa zituweddemu ntegerekisi ate ne tubeera n'ekizibu ku mulembe guno ng'abantu be tulina ku mulembe guno bayambye nnyo mu kunaabuula abantu abaana abato n'abavubuka okubanaanuula empisa mwalabye akatambi akabadde katambula ak'omwana ebbujje ababbi gwe bakulembeza okuggulawo muntu ki asobola okuwulira eddoboozi ly'omwana oyo omuto ku mulyango ng'alaajana n'ataggulawo muntu ki tosobola kuwulira ddoboozi lya mwana oyo n'otaggulawo naye abantu bano abali emabega w'ekikolwa ekyo mutunuulire kye mutadde mu mwana
oyo agenda kukula atya? Oba mwana waabwe oba bazadde be baafa bano ne bamukwata kumukozesa. Omwana omuto, kubanga omwana omuto bwajjanga akaaba ekiro ne bw'oba weebase muvaayo buki? Neeraba bojja okuyamba ebbujje ne bakkuba ennyondo. N'omwana bye bamutendese oyo agenda kukula atya? Ne bamuyigiriza kaaba, yogera bw'oti. Akati baganda bange empisa, abatendeka abo abaana tebatendeka bantu bankya, batendeka emiyaayu. Bw'ojja okusanga nga kkuba akatayimbwa nga teyeesise namu, n'akuyira omunnyange mu maaso nga tayeesise namu, kuba omutima gwakola ki? Gwafa. Temutera okulaba olwaleero abantu bazadde ddala, abo bazadde akwata omwana omuto n'amulikoodinga ng'avuma omuntu, n'amulikoodinga bw'ati ng'avuma omuntu, gwavuma musajja mukulu, n'amala n'ateeka ku social media. Tutendeka ki? Kyobulaba empisa zaffe zikoze eki? Zisiiwuse, nvundu mbi. Akati baganda bange, abavubuka basoomoozebwa nnyo n'ekigambo ky'empisa ekibaleetedde buli muze gwonna omuki? Omubi, omukyamu, kweyambula, kulaga bitundu byabwe byakyama, kuvuma abantu, kuteeka abantu mu bubbi, abalidde ebisiyaga, abeebagadde ebisolo. Buli n'akwata endiga, ovubuka bw'osanga mu ndiga z'abantu, owulira nkoko zo zikaaba, aziriko. Buvubuka bwe riti oyagamba baliko amagini. Amagini ne gakujja mu nnyumba ya nnyoko ne gakutwala mu mbuzi, n'okwata embuzi zamba nno mulirwana. Aliko sheitaani. Lwaki sheitaani tezikutuuza mu lujja lwa taatawo paka lwe bukya? Neera gwe n'osibira mu mbuzi, ku nte, n'osanga omuvubuka n'alaba ente ku ttale gye basibye, n'aleeta akatebe, n'afuna omuguwa n'agisiba, n'alinnya akatebe asobole okgituuka, n'agamba nti aliko amagini. Ge gakugamba nti leeta akatebe. Ke lwaki tegakutwala mu nnyanja n'okwata ku ggoonya, oba ne gakutwala mu games park n'okwata empologoma ne bakutenda amaki? Amagini. Naye mutunuulire ebyo byonna ekibireese, abantu ne baggwamu empisa. N'olaba abavubuka banywa ebiyagayaga, banywa enjaga, banywa ebintu ebitategeerekeka, shiisha. Kubulwa mpisa bye bireese. Ogwo omuze mukya. Empisa kasita zifa tuli fena. Ensonga endala nga naatera okumaliriza mu bimu ebisoomooza abavubuka ku mulembe guno, idaati lwaqt, okwonoona ebiki? Ebiseera. Abavubuka boonoona nnyo ebiseera mu bintu ebitabayamba. Ani asinga obugagga mu nsi alina ssente mmeka? Egundi yasinga obugagga moroka namba ki eyakafuluma? Abale enamba ezakafuluma talinaako wadde omupiira, wadde nezigula omupiira, wabula tumanye enamba eyakafuluma neddako efuluma ddi. Okwonoona ebiseera. Netugenda ne tulaba emmoroka z'empaka, ne tuyimirira ku betingi. Okula, buli gy'okula weeyongera obuvunaanyizibwa. Ojja tuuka mu myaka egy'okunafuwa ng'osumbuwa bantu, kubanga obuvubuka abo wayonoona ebiseera. Bannange ebiseera kikulu nnyo nga Allah bw'abirayira mu Qur'ani y'ekitiibwa. Wal asr innal insana lafi khusr. Allah yali alayira omulembe, yali alayira generation, n'agamba nti omuntu ali mu kufaafaaganirwa. Naye mwe basinze okufaafaaganirwa obulamu bwabwe be bavubuka.
n'agamba Allah illa alladhina amanu wa amilu salihati, okujjako abo abakkiriza ebiseera byabwe ne bibagasanga bali mu kukola ebibasembeza eri Allah, wa amilu salihati, bakola emirimu emirungi, watawasawu bilhaq watawasawu bisaburi, balamiragana okubeera n'amazima n'okubeera abagumiikiriza. Kyova olaba Imaamu Shaafi yagamba nti senga Allah yassa essuula eyo yokka n'atassaayo ndala yalibadde etumalira olw'obukulu obugirimu. Kati abavubuka boonoona nnyo ebiki, ebiseera ne bibagendako, bali mu bintuntu ebitagasa, kutambula genda gindi, kunoonya ndongo, kunoonya kiraabu esingamu ennyimba. Bw'ogenda wali mu bantu abeerenga ennateete ku mabiito, abeerenga bavubuka, y'omukadde ng'ayagalawo okyalenge ki, mabeere gonna gamugwagwadda galinga sitokisi nga werojja ogula oyo, naye era osangawo bavubuka. Daba ebiseera bye boonoonye. Tumala ebiseera mu betingi, ne tumala ebiseera mu kkuba olwali, ne tumala ebiseera mu kubala abasambi b'akapiira ne ssente ze bafuna, ne tumala ebiseera mu kulaba emmotoka z'empaka. Naye okula ate oluvaawo nga mwegomba bavubuka bannammwe abalina kye bakozeemu. Bwe muba temubeegombye ne mutandikira obbakwatibwa ensaalwa. Tomala budde ebiseera bitwale nti bwe bulamu bwo. Buli kiseera ekikuyitako oyonoona obulamu bwo. Kyova olaba omusajja omu omutontomi ayitibwa Abul Atahiya yagamba nti inna shababa walfaragha waljidda mafsadatun ayu mafsada. Yagamba nti obuvubuka n'emirembe, okumala ebiseera omuntu nga takola, talina kimufuula bize, waljidda n'obugagga, yendwadde eyonoonya abantu mu nsi. Teriyo kisinga ekyo kwonoona abantu. Ashababu obuki? Obuvubuka. Walfaraga n'obutakola, muntu ali awo alina obudde buwanvu, talina kimufuula bize. Kubanga buli wobeera awo nga talina kikufuula bize, emize mingi gikujjira. Kati nkole kino, kati ngende gindi, n'ojjayo essimu, oli awo otudde n'olowooza bulowooza, kirwa kisikubira ku Mariyamu gwe twatula naye sini yaffe, n'okuba tusinkane egindi, kubanga toli bize. Kati kyava yagamba Abul Atahiya nti inna shababu, obuvubuka bwennyini bulwadde, obuvubuka bw'olimu bulwadde. Walfaragha, n'obutakola nga olina ebiseera by'oyonoona. Waljidda, n'obugagga. Kyova olaba olwaleero omulembe guno Allah yagukyusa, naawe abavubuka ssente. Osuubira ki ekiddako? Buba boononefu. Asobola okugula enjaga, asobola okukusa buli kyayagala. Kakati abavubuka bye baafuna ku ssente b'osanga ku nnyonyi bagenda China, ekitali kibi okusuubula. Naye senga ebyo omuvubuka aba nabyo, ye muvubuka yalina ebiseera by'okwonoona ne ssente azikola ki? Azirina. Teriyo kiba kiddako wabula okwonooneka oba okwonoona. Kiringa mulembe bakyala kubawa ssente ne babeera nga be bazirina, be bazikontrolinga. Ekyo kitegeeza mulembe kwonooneka. Ntegerekisi, olwaleero be bazikola era be bazisinza abaki? Abaami. Bakyagambwako? Omugambako ng'alina emiliyoni ze, ng'alina poloti, yenyoola. Kaakati kyava yagamba Abul Atahiya nti obuvubuka bulwadde, okubeera n'ebiseera eby'okwonoona n'okubeeramu n'akaki? N'akasente, mafsada. Ebyo bye byonoonye. Kale idaatul waqti, mu bye bankwegayirira
naddala mu buvubuka bw'olimu obutonoona biki ebiseera bikoleremu ebigenda okukugasa. Waliwo emyaka gyojja okutuuka nga tokyasobola nakukola nga n'abaagala okukukozesa bakutya. Ate abavubuka be balina emirimu balina kampuni ozze osaba omuli baga muzeeyi nedda abo oba olinayo at least mutabani oba otuleetera muzeeyi tunakucyunga tutya gwoli taata ali gweosobola okwetikka bintu ebyaffe wano mu kampuni byamaanyi oyagala tufiirako wano gaga genda kubanga wayonoona ebiseera mu buvubuka n'otakoleramu kigenda kugasa bukadde bwo. Bannaye obuvubuka tetwonoona biseera. Mu bimu ebitusoomooza ennyo kwe kwonoona ebiseera mu bintu ebitalina makulu ebitalina makulu bye tuwadde ebiseera. Oli n'atuula awo munna akola atudde ku mulimu gwanyumya kitu kyakabenji ate oluvaamu mugampaayo ebbiri ezintwala senga wagenze n'okola n'otamala budde akati okwonoona ebiseera. Abantu basiba ku social media buli kiseera yabeera online n'omubuuza omulimu gwakola online ever ku commenting ate mu bubi. Baganda bange ebiseera bye mwonoona nga muwandiika ebigambo ebyo eby'obusagwa Allah agenda bibabuuzaako. Allah agenda tubuuza ku biseera kubanga gwe omuntu oli kiseera mu duniya oli mu kiseera era we wali ojja mu nsi wajjira mu biseera. Okufaako kulina ekiseera n'okukulako kulina ekiseera. Faayo nnyo okulaba nga toyonoona biseera. Biseera Allah birayira mu Qur'an wallayli idha yaghsha wannahaari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha wadduha. Ebiseera Allah byogerako mu Qur'an olw'obukulu bwabyo naye era baffe bwe tubyonoona budde ne bukuyitako nga toyina kyogasibwa. Toleese adhikaari tokutte Qur'ani tolina kikugasizza mu ddiini ate ne duniya togizimbye wabula n'oyonoona ebiseera. Kyensembezaayo ddala mu bisoomooza abavubuka al-aadatu sirriya masturbation ayonoonya abavubuka. N'osanga omuvubuka obulamu bwe obw'ekivubuka bwonna kasabbuuni n'akwata omufaliso mwasula n'agukubamu ekituli. Baganda bange ekyo kyakabenji. Obwo bulwadde obutagenda kukuvaako obulamu bwo buyinza n'okukugaana okuwasa. Ntegerekese kakati masturbation ayonoonya nnyo abavubuka obulamu bwabwe. Abamu abafuula nga abalwadde ba siriimu, abamu ne batuuka n'okuwasanga talaba kunyumirwa kwalina mu mukyala. Era bw'osanga awasiza omukyala n'atuula mu ddiiro ku TV, mukyala ali eri mu bikunta ali ku TV saawa 9 ali ku remote. Waliwo omukyala omu nali nnyo mu nsonga zaabwe naye nga bba yali akozesa al-aadatu sirriya masturbation n'awasa omukyala naye nga teyegatta naye. Okumanya bannaye mutunulire sitaani obubi obuli masturbation. Yagendanga mu ddiiro omwami ng'omukyala ali mu buliri neyeezanyisa ebitundu bye ebyekyama mu ddiiro mu maka naye nga tayagala kwegatta na mukyala oli ali mu ddiiro yeezanyisa ebitundu ebyekyama. Omukyala n'akivumbula nanga sheekhe nkoze nti mubuuliridde agaanye n'amumpa ku ssimu nenjogera naye ne tusisinkana naye ng'agamba alabira awo kuba yakikola ki ekimanyiira. Olwaleero ndowooza mulaba eddagala olwaleero bye batunda. Bannaye abakozesa ku masturbation muze obulamu bwammwe mukole bwe muti. Baganda bange hadhihi al-aada eyo embeera gye mulaba gye mwetuusaako eyonoona obulamu bwammwe obw'ekivubuka.
osanga abaana abawala naddala bano bandikubyeyo simanyi ndi Dubai abo bansula simanyi ku deeka babuyita buki ebyo deekani space ki bed space bagula ebyo ebiringa ebitundu by'abasajja lwaki otuuka mu mbeera eyo lwaki tofumbirwa lwaki todda ewammwe ku butaka naye naagula ebintu ebyefaananiriza ebyo n'abyeyambisanga ekiro mutunulire embeera bwetuusiza abavubuka kubanga emyaka gy'olimu gya buvubuka gyetaaga omuntu wabula osazeewo oba n'ogenda n'ofuna omunwe gw'ettooke osanga mu masomero naddala galimu abaana abawala nga gyemize gye balina mwana omuwala abeera ku muwala munne kye bayita ishaq mu luzungu kyeki ani zibians naye waliwo kiri kyenjagala ekyo kitegeeza omwana abeera ne muwala munne ntegerekisi naye waliwo abawala kye bakola kyogere ntya mu luzungu ya rabbi nga kinziruseeko abaana bakikozesa abawala era nabo batuuka mu kufumbirwa eyo nga bafumbiddwa nga tayagala kwegatta na musajja era bw'oba toliiwo emisana aleeta mikwano gye kyoba olaba mmwe abawasa mwegendereze abawala abo be muwasizza abato abakyazakyaza balabi bannaabwe ng'ate ekiro babasumba w'okwegatta nabo aba tayagala kitonde musajja asoma ne gundi agenda kunkyalirako ne basiibaawo emisana bali mu buliri beekozesa tutunulire obubonerefu butuuse akati obuvubuka bigezo obuvubuka bulimu emitawaana minene ebyo byonna byonna byebizadde embeera eyo kyova temukkirizanga sekisi emu kusula waki wamu sanga omwana omuwala yeebase ne muwala munne no busiraamu bwakiziyiza ebintu ebivaamu awo bingi amufuula munne ne bakola buli kyonna kye baali badde bakola ne bano effe abatalinamu nsonyi kati bed space omusajja omukulu omuvubuka mu busiraamu bwo weebaka otya nga wano wabibaseewo muwala atali mwannyoko olaba ne bwaba mwannyoko batugamba twawule mu byaki mu byensula naye gwe ne weebaka katanda ng'aliyo Zainabu gwali wansi gw'essiraaje olw'okuba mwasisinkana temulinamu nsonyi ne weebaka obudde ne bukya aye ne bagala twakimanyiira tetukiinaako mutawaana temukiinaako mutawaana naye wa Allah omutawaana gwe mugenda okufeesinga munene eryo zambi ne musuzaawo abantu kirindi bano bakazi bano basajja baganda bange hadhihi al-aadatu sirriya embeera eyo eva mu ebyo masturbation abantu okwekozesa ebitundu byabwe ebyekyama n'akozesa akasabbuuni nehejjamu amazzi neheekolakola ebintuntu abaana abawala ne beekola ebyo ebintuntu abamu babigula mu supamaketi n'akigula nga kyafudde omusajja akyeyambisa baganda bange haramu obuvubuka bukibi obukoleddemu naye mutunulire challenges eziri ku sayidi ey'abavubuka nosanga omwana omuwala myaka 21 nga yakajjamu embuto 8 oyo namufunako nga nkubidde essimu nanga njagala kwenenya eri Allah konze kiki nanga ntiseeka nakajjamu embuto 8 nemuguuli n'emyaka emeka naga nina emyaka 21 ninga la ilaha illallah muhammadu rasul myaka 21 wakakuulamu embuto 8 akati ng'ogwa ku oyo ayolesezza imaani n'akakaaya akatamuvaako abaga abatuwoowe
atuwoowe wallahi ng'omuleeta waka azaala omwana ogwo oba oluusi obutazaala kuba baggwamu dda. Sheikh nawasa omuwala mwana muto naye aganye okuzaala twakamala emyaka 7 problem mutunulire gyeva. Bannange abaana abawala mwekuume, abaana abawala mwekuume. Kyova olaba nze mbagamba nnyo oluusi ne munnenya, mbagamba mufumbirwe nga mukyali bato nga temunna facinga problems, mufumbirwe nga mukyali bato. N'Abaganda bayogera ekigambo oba temukitegeera, baga nti obukulu buwoomya ki? Ttooke. Atali ttooke tawooma mu bukulu. Ettooke lye liwooma nga likuze. Buli kyonna ekitali ttooke kirina kubeera mu buto bwakyo. Bukulu buwoomya ttooke. Naye gwe n'oyagala myaka 37 tonnafumbirwa, ozze ofumbiddwa buli kiseera. Stress n'ebizibu byange ndabyerabye ennaku mu nsi muno. Owa myaka 37 eyakafumbirwa. Kyovula mbaga mufumbirwe nga mukyali. Naye ne mubitabiteekako mulamwa. Naye nga n'Abaganda baali bagezi nti obukulu buwoomya ttooke, lye liwooma lyokka nga likuze. Mufumbirwe nga mukyali, temuli matooke. Temuli maki? Matooke ge gawooma nga gakuze. Makumbi ndeka naye maliriza ebigambo byange nga njogera ku bizibu ebiri mu bavubuka. Bannaye ebintu ebiri mu bavubuka bingi naye njagala mufune mu kyakuyiga. Obuvubuka buzadde emize miki mingi nnyo nnyo nnyo, abali ebisiyaga bintu bingi. Kale omusomo guno gwe tugenda okutambuliramu mu nnaku Allah z'anaaba atusobozesezza biidhinillah. Njagala kufundikira essimu yange ekituufu baginsiseeko ne bagibba. Waliwo abannoonya siri ku ssimu. Essimu yange abayaaye baginsiseeko mu mmotoka ne bagitwala. Kuliko ebintu byange by'omuwendo, information y'abantu, emisomo gyange yonna ne bagitwala. Naye nga abakoleera era bavubuka. Omuntu okujja bw'ati mu jjaamu n'asike mo essimu mu mmotoka, tosobola kuva mu moroka omugobe n'ayingira mu kisaalo ogendeyo omukole ki? Naye insha Allah nja kumufuna mu bbanga eritali lyewala. Lwakuba yankosezza ebintu byange, ye essimu nja kugifuna, naye ye nteeka nayo okumufuna bwe naaba nkyali mulamu. Kuba abantu ng'abo beetaaga bafuna ekyokulabirako eri bannaabwe. Nolaba omuntu munnaddiini ayambadde busiraamu nojja n'omunyaga, noyagala omusomera edduwa zino bakadde duwa gye bayita zuŋŋana, abeere mu bulamu nga talina kyagenda kufunamu. Kuba nakyo nkisobola. Ne muteekako edduwa gy'asobola okutambulirako obulamu bw'eppaka bw'aliva mu nsi muno nga tafunyemu wadde essanyu n'emirembe. Tunyaga otya omuntu ebintu bye byonna eby'omuwendo ebiri kuno? Simu yange ye ofiisi, simu yange ye charity, simu yange ye ddaawa yange, buli kintu kyonna eky'omuwendo kiri okwo. Information gy'abantu, nina ebintu by'abantu bingi. Abamu balinako amalambe gaabwe, kintu ekinterekere. Naye byonna n'obinyaga n'obibba, naye Allah ajja kukumpa era nja kukufuna. Ate nno nabadde nva mu safaari Mbaale, aye ne banziba nga ntuuse n'ewange e Busega wano Kyengera mu Kagundi, mu katoogo ako. Ngenda kukunoonya, Allah ajja kukumpa biidhinillah olw'obuyinza bwani bwa Allah. So awadde banoonya ku masimu, obuzibu bwange buli awo. Ndi ku ssimu k'osobola okunfunira ya MTN yokka mu kiseera kino. Eri bweneebezeeko netusaza layini. Ekikulu babba essimu ng'ezo, ayi n'asooka azikolerako ki? Ebikyamu, n'akubirako nga afererako. Oluusi ne bakunoonyaga nti simu yo yattirako omuntu. Agibba awo n'akola vulugu.
wakati bwajinyaga ekiro okubira abasimanyi bano bagiblocking biki tabu eryawo information eryawo nene yoluva agikolerako ebintu batiddeko omuntu banyagiddeko oluvaawo nga bakunoonya kyessimu yo yatta omuki naye nga tolina nekyomanyi. So tusaba Allah atukuume ate aleme tugezesa na bigezo biyinza tuviiramu miki mitawana. Naye ekinjogeza ekyo nti waliwo abatunoonya ku masimu nga tebatulaba mugakubako problemu eryawo, naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukyusizeemu era atusikizeemu ekisinga buki bulungi biidhnillah. Nekyensembeyayo kya muganda waffe abakwatira ddaawa eno aba SK muziri mu ddaawa mubayambeko ku kamera babuzaayo ssente. Nali mmanyi baganda baffe abali e Sweden nga nabakwasa omulimu guno nti bali guggusa naye banyegako awo ebiseera bitono ne bakivaako. Tubasaba nti ebintu ebifaanaganako bwe biti ebyaddaawa tubiteekeko amaanyi mubakwatireko nga muyita ku ssimu ezo aba SK muziri mu ddaawa bagule kamera bagifune. Kamera zino ze zikola omulimu ogwe mulaba kubanga essimu ezo zirina ebizibu biki bingi, naye bwoli bwateekawo kamera nga bwe mulaba baganda baffe bano abafuraya ekuuma ebintu bingi. Naye kati essimu oba otaddewo oli naakuba ne bivaako. Oluusi nga n'egyotaddewo essimu si y'amaanyi. Ntegerekisi kale tubayambeko biidhinillah, tubafunire kamera aba SK tusabe okulaba nga ddaawa yaffe etambula buki etambula bulungi. N'ekirala kyenjagala okusembyayo nti abantu abayambako ku baganda baffe okubatuusaako ebintu bya ddaawa bwe muba mumaze okubifuna nga babibawadde mubikozesa ebintu by'obuki by'obusiraamu. Bantu bakugulidde kamera ng'ekola ddaawa gikozese mu ddaawa kuyambako buki busiraamu. Waliwo be nasika nabo omuguwa emabega abo naye namaze ne mbasonyiwa sijja kwogera kitongole ekyo wabula abawulidde beetegedde bintu wetuba nze nteekayo obudde bwange ne mbasabira ebintu siina kyembyagalamu wadde 10 saagala biyamba mmwe naye mubikozese mu busiraamu ate muleme kwefuula b'amalala mubikozese mu buki mu busiraamu. Kibi abantu okulaba nti bakoze ekintu kya busiraamu ate mmwe ne mukifuula bizinesi. Kibi sitegeeza bano abazze okulikodinga naye waliwo kijja kundeetera obutakola nga kyembadde nkola emabega naye mubikozese mu busiraamu. Babibawadde mubikozese mu buki mu busiraamu. So mbasaba nti tuyambeko ku bantu bano abaddaawa era tubeebaza abatulikodingira emisomo gino okuviira ddala ku baganda baffe abali mu Thuraya Islam Media, aba Shukran Daawa Center, aba SK muziri mu ddaawa, aba Umma Uganda wano Umma Uganda n'ebitongole byonna ebitukwatira emisomo egy'obusiraamu. Ndowooza mulaba abavubuka bano kye bakola. Kati abavubuka baabwe babumaze mu ki mu ddaawa obubwo obumaze mu ki ekikukaddiisizza envi kiki mumezza abakyala buli kika kya mukyala kubanga amaanyi mugakola ki naye akhi tumale obudde mu ddaawa biseera byo bimale mu ddaawa mu kuweereza obusiraamu bimale mu ddaawa aji kiguli weebaze Allah okuba nti okaddiye bwotyo ng'oli kuweereza busiraamu. Awo laba kaddi bobe batyo ng'ali ku birala yakulira ennyimba eziri ku byalo yakulira ekiki buli ekijja omusajja mukulu gwe tulinawo yasomika olubugo n'olutegeera bulungi. Weebaze Allah okubanga oweereza buki busiraamu. Nsaba Allah asiime byonna bye tukola nga tubikola nga bidde eri obuki eri obusiraamu. Mukkirize nkomyawo saagala kwongerako kirala. Saba Allah atutebenkeze bulungi ate tukuume emirembe ebigenda mu ggwanga mubiraba mukuume emirembe naddala ffe abasiraamu. Olaba awali okwekalakaasa togendawo tobeera mu abo bakubamu muliro. Abasajja bano balina tageti eri abasiraamu. Bw'olaba nti beekalakaasizza gindi togenda nayo. Bajja kulaba ng'oyitawo ne bodaboda booti kamera zikubake nga zibaka musiraamu, wallahi bajja kukukwata bakugee nti ku lunaku olwo
wali ogenda jindi era wagenda ejindi n'okuma omuki omuliro mu bantu. Mukuume emirembe, ffe tuli ba mirembe, twagala kusinza Allah waffe, kukuuma mirembe mu nsi yaffe. Tetulina kye twagala mu kutabangula kiki gwanga, wabula ffe tukuume emiki emirembe. Bajja kukukwata bakuyise bubi. Ntegerekisi enkwata eyo n'eya Peter zaawukana, ekyo kimanye. Kati tugezeeko okulaba nga ffe tuli kaamu. Tusabe Allah tuwe bulungi mu mbeera yonna. Ne bino ebintu ebyekanamye tuteeke Allah tumusabe. Ajja tuleetera Allah embeera, Allah yakaka. Bujja ku kyenkya ng'embeera ekoze ki? Eteredde, naye tetwerabira omutonzi waffe ali waggulu naffe Allah. Tukuume emiki emirembe, temwetaba mu buvuyo bwonna bulimu kutabangula ggwanga, naddala abavubuka. Tokuma bipiira, tokuma bantu mu muliro, tokola biki. Beera buli kiseera ng'oli kaamu, osobole okuwangaala mu nsi ng'olinamu emiki emirembe. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.